ebbaluwa ziri bbiri naye njagala kuziyitamu mu bufunze. Njagala kuziyitamu mu bufunze. Njagala kuziyitamu mu bufunze nnyo ddala. Njagala kusooka neeno. Ekiseera kyatuuka oluntandise ekyokufuna omubeezi oluvannyuma lw'okulaba nga kyali kyetaago eri obulamu bwange. Era nenkola kyonna ekisoboka okulaba nga nfuna omubeezi. Mukama yannyamba, sibadde bubi ensimbi, mbeera simbi. Era namala kwetegeka okulaba nga nfuna omuntu gwe nali njagala asobola okubeera mu bintu byange, ate era asobola okubeera mu bulamu bwange. Ako nno kakulu. Asobola okubeera mu bintu byange, asobola okubeera ne mu bulamu bwange. Nja kuyita mu bufunze kubanga ebimu sandyagadde nnyo kugenda wala, ate saagala kuba nga ayina gwaswaza, naye ndabye nga kyansonga bwe bampa amagezi okujja ku Prime Radio, ensonyi ne nsooka nziteekako ku bbali nga ndaba wewokka awayinza okuva obuyambi obuyinza okutaasa obulamu bwange, ate oba oli awo n'obwa munnange. Ekyo nno kyekindeese ku Prime Radio nga nina obwesige bungi nnyo nyini ddala mu radio n'ebbanga lye naakagiwulirira litali ddene nnyo okuva lwe baŋŋamba puroguraamu eno, ne mpulira nga nina obwesige okuva ku ebyo bye mbadde mpulira. Nsaba nga neegayirira anaawulira ebbaluwa yange, nsaba kunsabira. Ekyo kyekindeese oluvannyuma lw'okufuna omuntu gwe nalowooza nti y'oyo ekyamazima namwagala, era ndawulira nga ye muntu gwe mbadde nnoonyeza ebbanga eddene. Kyesijja kulimba nti nakola okunoonyereza okumala ku ye, naye nga nagezaako akatonotono, era ako kamala okulaba nga nteeka okubeera n'omuntu ono. Akatonotono ako oluusi tutera okwogerako wano ku Prime Radio nti ekyolekayo ekinene oluusi kyekivaako ebizibu. Tokkirizanga kunoonyereza ku muntu katonotono ng'ogenda kumuwa obulamu bwo, ng'ogenda kubeera naye obulamu bwo bwonna. Okunoonyereza kakubeere kunene, kubanga bw'olekayo okunoonyereza okunene n'okulako akatono, ate okunene ekinene ky'otaalaba ky'otaamanya kikijja okujja ate kireete ebizibu, essanyu libeere nga libulawo. Naye munnange agamba bw'ati, munnange ono namufuna ne mwagala nnyo. Sijja kugamba nti muntu gwe nasookerako, naye obulamu bwange ate bwayagala nnyo 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 n'omutima gwange omukyalo ono. Mu bufunze omukyalo ono yafuna olubuto nga tuli ffenna, era n'azaala. Naye waliwooko obubonero obumu bwana nalaba ne bubanga oba obuntisaamu okwo, naye olw'omukwano omungi gwe nalina gy'ali ate n'ebimu nebinziba amaaso. Nina obuntu bwe nasooka ne mpulira munene si butwala nnyo nga bukulu, kubanga eri mu Baganda waliwo bye nawuliranga nti omuntu ameketa amannyo aba biki. Kakati mukyala wange eri ameketa amannyo ekiro nga twebase, enda okumuwulira nga ameketa amannyo kaali kamu ku bubonero bwe natandikirako okuwulira oba okulaba. Naye ne ndowooza nti ng'omuntu bw'afuluuta, omuntu bw'alogootana, ndowooza nesi kitwala nnyo nga ekikulu. Naye waliwo ebintu ebyagenda bitandika okuzuuka mpola. Ekimu ku byo, omukyalo ono yatandika okubanga adda avaavaawo agenda ewaabwe
ekimu ku bintu bye nnali mpulira nga saagalira ddala mukyala wange nga saagala anveeko saagala aveewo naye nga yettanira nnyo okugenda ewaabwe. Tandika okulaba nga n'okuyomba kugenda kweyongera. Bino byonna teyabirina mu kusooka. Naye buli kimu kigenda kizaala ekirala. Embeera egenda ekejja ayomba n'obuntu obutaliimu kantu katono nnyo ng'asibye ng'agenze. Naye ekizibu kyange kyali kya mukyala wange kunvaako nga saagala era nga nkola kyonna ekisoboka okulaba nga akomawo era yalinga agenda n'akomawo. Kati nenfuba okumwegenderezanga nange obufumbo bw'okubeera nga buli kiseera oba weegendereza muno obeera ku bunkenke kwegamba nabwo tebunyuma era njagala kusaasira ababeera eyo naye nga mubeera ku bunkenke omukyala akuteeka ku bunkenke oba omwami akuteeka ku bunkenke obeera awo wenna oli mu kutya oli mu kweraliikirira. Mbeera eyo tuva kuyiga ku kikwatagana n'amaka mukadde waffe musumba maka kitulaze bulungi abadde atuyigiriza ku maka buli omu bwagwanidde okuwamu n'ekitiibwa maka gabanyumire bitugwanidde okukola. Manye babaddewo mu kuyiga muyize gwe munange eyakatwegattako oyinza n'okubanga puroguramu eno gy'otera okuwulira waliwo by'osobwa ekigambo kya Katonda nga kinoonyerezeddwako n'ebigambo eby'ekikugu by'oyinza obutawulira ku walala wonna era bwonna owulira nawe ojjagamba waliwo okunoonyereza okw'enjawulo. Buli ssaawa 6 ez'emisana tubeera n'ekigambo ekyo n'omukenkufu oba gwenza okuyita Dr. Maka Moses ne ku ssaawa 2 ez'ekiro ne ku ssaawa 5 bwe tuba tumaliriza puroguramu eno tuddamu obubaka bwe yabadde nabwo ku makya emisana ku ssaawa 6 n'ekinyuma n'obutandikako ate n'obukomekereza. Kale nabadde ayogera ku maka munnange ono alaze munne nti yamwegenderezanga kyengambye nti oluusi omuntu toba na mirembe ng'obeera ku bunkenke oba okwegendereza omuntu gwe wafuna ng'oyagala mubeere mu ssanyu mubeere mu mirembe ate n'obeera bw'otyo. Kaakati embeera yatuuka n'etabuka naye ekisinga okuba nga kyewunyisa gyendi embeera gye yeeyongeranga okutabuka eri mukyala wange ate nga gye nkoma okumwagala. Embeera gye yakomanga okutabuka gy'ali ate nze gye nakomanga okuwulira nga neetaaga mukyala wange nnyo. Simanyi oba waliwo ekyakolwa, simanyi naye waliwo embeera ebeera mu bulamu bwange nga mukyala wange tali waka. Naye ensonga ezindeese nja kuzeeyogerako katono ekyo mukyala wange kyali olwaleero era n'okusaba kwange kutuuke gye muli. Mukyala wange alina ebintu ebitali bya bulijjo by'akola byengumiikiriza kubanga mwagala. Mukyala wange asobola okulya amanda n'alya amanda gano ge bafumbisa n'agameketa ng'akutunuulidde bw'ati n'agameketa n'alya akaveera kumpi kalamba. Ekyo nakiraba natya. Mukyala wange alina embeera gy'abeeramu nga si ya buntu n'atabukira ddala. Mukyala wange yatuuka ekiseera n'akyawa omwana we ddala. Mukyala wange yatuuka ekiseera nange nankyayira ddala. Naye nga bw'agira n'adda mu mbeera ey'obuntu n'akomawo n'abeera ng'ategeera bulungi. Kakati ebyo oluusi bize bibaawo nga bamututteko gye bamututte eyo mu balaguzi, mu basawo, mu bafumu abo
ate n'avaayo ne bamutwalako mu basabi ne bamusabira. Kati no babikwatagana bitya? Njagala kukulabula gwe munanga ali eyo ng'ekyamazima okkiririza mu kusaba ate okkiririza mu bafumu bayita abalogo bayita abasawo babasamize. Ebintu ebyo ebibiri biyinza obutakwataganira ddala. Ndowooza ate ye Setaani ayinza okugumiikiriza kubanga ye embeera ze bwe zityo. Akuleka n'ogenda n'osaba akuleka n'osaba naye ne mubalakana. Naye Katonda kyekintu kyakyawa Bayibuli bw'ogitunuulira ekimu ku bintu Katonda byakyayira ddala byogerako butamugatika butamwongerako kintu kirala mu mateeka kitteeka erisookera ddala. Olwekyo gwali eyo ng'olina engeri gy'okolamu engeri zo eno gy'oli ate ekigere ekirala kiri eri. Embeera eyo ate eyinza kwongera kuleetera buzibu. Kakati ono agambye bamutwalanga ne bamusabira n'atereera ate ne bamugyamu ne bamutwalako mu bafumu nabo ne bamukolako bye bamukoze. Nkitegeera luvannyuma nti mukyala wange ono aliko ebyewaabwe era bwe byamukwatanga okumwogeza nga biraga nti ono mukyala gwe ndawasa yalina nnyini ye era nga nnyini ye si mulala naye byebyo byawaliwo ebyamuwasa emizimu misambwa mayembe n'ebirala nti byamuwasa era nga bwe bimukwata ayogera ebigambo bingi nnyo ng'alaga nga ye bw'alina bannyini ye nga ye yayogera naye nga bye bimutimbye bye bimwogererako ebyo. Nzinira kibuuzo wano byogerera wa? Manyi waliwo abantu abalina engeri ezo bintu okwogeza Setaani. Katumwogeze ayogere, ovaawa, ani akusindise, obeera wa, oyagala ki? Mali mbuuliddeko ebyo. Kati munange tokikolanga ekyo, teweesemberezanga Setaani era toddanga ku ebyo nti yogera. Bw'obanga osabira muntu musabire naye tomuzzamu ebyo bali bye babikola bannannyini byo bye babikola era bireese ebizibu bingi nnyo mu mbeera efaanaganako bw'etyo nga bye byagala okubaako bye bikyawaganya okwonoona wano na wali kakati byo nga byogera. Setaani tagaana kukola kwegamba tewabangawo kikwewuunyisa ng'omulabe yakikoze. Tewali ng'okyali mu nsi muno tewali kyatasobola kukola. Buli kimu akisobola nga tuli mu nsi muno era buli kimu asobola okukiyingiramu. Agamba nti embeera yatuukaawo omukyalo ono ng'agenda naye ekizibu kyange kya mukyala wange simanyi oba nange waliwo ebyankolwako. Kakati mpulira bubi nnyo okubeera nga mukyala wange siri naye. Mpulira bubi nnyo mukyala wange ng'agenze. Mpulira bubi nnyo okulaba nga bagezaako okumusembeza gye ndi naye ng'oluusi takkiriza. Mbeera eno ngimazeemu akabanga naye ennumizza nnyo era kyekyansazisaawo okujja ku Prime Radio eri abasabi munyambe nsobola okuyita mu mbeera eyo. Kigambibwa nti bakadde ba mukyala wange ono baali basawo ba kinnansi era nga kirowoozebwa okubanga embeera eno eva eyo. Naye nze nina okukkiriza nti Prime Radio esobola okutereeza omukyala ono okuyita mu kusaba nange nentereera n'omukyala wange. Tetulina kizibu kyonna kirala. Obwetaavu tetulina bwetaavu nnyo nti waakino Mukama omukisa abadde agumpadde era nga siri bubi n'akatono naye embeera eyo ndabye nga Prime Radio eyinza okugisobola kyekindeese wano nga nsaba abasabi mwenna munsabireko.
kati unanyi no mukazi nga aryamanda amike tamanyo kiro omukazi butubera wamuna na mureta nimugumikiza no kubuto urubuto ya ruzara yazara umwana yakubona nibikunganya nada munazu ubuyamara ko edakika ngako nada munazuka nadengo ukuvorwe nimbera naye naye ngo burunako bihano butubera ko umwezi gumobebi hano bamunonya buhonya mbarara agenze ishinjo bukadabera ngagenda genda nayenze bwembera sebaka bera ngando tunagenda twarwe agenda ngenze wona mu bucyakezi wona twarwe mayende umukazi nganonya mukazi biganye mukazi yaga ntambu deona kwanga basitobora kweba kambana umukazi burunako mbera ngano umukazi naye nga ntambula n'ekiro emisana noonya mukazi naye nga omukazi yeta buli mukagamba tanjaga olumufuna bwe mufuna nimufuna ajja yakambe nayagala kunfunita onoonya kyose kyayagala kunfunita bwe bamutwala ne bamusabira nga bamaze kumusaba ayomba mu njaga zaki ne bamusabira ebintu nibyogera bimwogera kuzitera kwogera igifu mukazi gwacho wamutubako ebintu nga byogera gwacho tubira omukazi wafite umwaga ebintu nga byogererako gwe tuvire biyomba omara bamusabira nakungatira natera omara kutera omwezi kubera naye umushobora kwebaka naye mu burire buryo mwabira mu kandi shike nange nimbera mu cyane butwebaka fite n'amaremye desa funga semufuna naye bwagenda umutima mbanyagara bakari marabeko naye yitagara marabeko munonya kandi se bwabura munonya paka ngabufunya nayo umufunya yahigera yakandi azi tutagara kunda bamazi yandikira umwana yamuzera bwe batitabera naye nzembera naye wamundikira kato umwana wa myaka mutano umwana yamundikira nga wamaka umwana bana amundikira yo no bana amundikira nubwo kubise no mugabo umwana aba basazi bahanyambe bansabiri umukazi y'incyama rijyarumu itirire nange ntirire kintu mutuzinye kampara mutaro tuzingeyo ibibanja turi na buri kimwe naye cyo mukazi kiziwe kikunze kazo wange yagana kutereye kati ubwengenda ko wabo nimbuza bagamba ngo mama we yari musawo muganda yari musawo ngaye n'into za kikanga aragura abantu bakucyana kati mama we yarokoka kwekwata muharawe kati tekezo kicenye nawe kati nekirara wogenda kumunonya abamukambuye toswa kumukomya ukatikize mpoze ngaho genze bamusaba bamuheta bamusaba nengo isawa zo toswa kumukambo ti amaso gabamanyufu abiranga yikuba kumutwe atabukayomba toswa kumusaba isawa zo kato kumujya yukusoka kumusaba abantu bansabire mukazi wangaterere naye nto za kikaze zimutawa nabagambi baruwa ziri bbiri kakano njagala kugenda ku baruwa endala era nayo gyenja okuyisa mu bufunze njagala kwebaza Katonda olw'abantu be mwenna abaagala omulimu gwa Mukama mbambi mu ngeri enjawulo tufunye abantu bangi ate tukyafuna bangi abagamba nti nange mpulira njagala okufunayo olunaku nga lwange kigambo ekinaabuulirwa mbeerenga nange ndi omu ku abo abakibwagidde olunaku lubeera olwange. Ebaluwa eno nayo twagala kugifunza mangu nnyo nayo twagala kugifunza